Wangamba nti you won a battle. Etaka ng'osinzidde wano. Omubbi yali abba ettaka ng'amuleese amanyi tetulimanyiiko kantu konna. Kati nze bwe nabyowulira ng'ate waliwo atunze owa famire. Bwe namanya ani gwaguza n'enkubira gwagula ne mugamba ettaka togula. Ogula mpewo. Buli wano? Yes. Yampeereza text n'angamba I don't know you. I know the person I dealt with. N'angamba kati ajja kuntegeera. Mugwira. Ate naawe we namanya nti kati ngenda kumukuba bulungi. Mugwira mu nsinga simu na Uganda. Alina obutuuze bwa mirundi ebiri. Alina Belgium, alina Burundi. Nemanya kati ono muyina. Kisoboka ekyo? Uganda kisoboka. N'alimirako ntumuleka n'alima. Bw'alima nenteekako kalitunsi wange najja n'ayongerezaako. Bamugamba yongerezaako bwongereza ojja kutwala kyonna. Konze okay. Ngasimbe ne kalitunsi? Nateekako wange naye najja n'ayongerako. Kalitunsi? Amufuule nti yenna wuwe. Ne bakizuulanga ebyapa n'ebyakolebwa ku ttaka. Bifu birina counseling. Olwo ali kuyika mekazi yeetaddeko? Musajja ono mubbi yajja ayagala acres 6. Yali atwala acres 4. Wangi? Olwaleero ndaba siri kyekimu. Oshegera? Agenda okuwulira nti ebyapa babisazizzaamu. Oyo investor? N'agwa eddalu n'ateera obusiru bwakyalwana. Namukola akantu n'endekako sikoota. N'amukwata n'amusibako ebisangosango sikoota nemufunira balooya nze mbadde mbasasula. Nga ye buli waleetawo okulambuza sikoota agamba si wawe. Olwaleero ku kalitunsi aliko. Bw'aleeta sikoota abagamugende mukebera ebyapa kati gogenda kujjoosaawo emiti ng'ekyapa kisoma KAKALAAMU 25. Ogenda kujjoosaawo emiti egyo ng'oli akugambye tosala miti. Ekirala twekkirizirizangamu bw'ali bw'aba ataddewo ettaffaali bw'aba ataddewo kasooli gwe leeta tipa eyiwewo omusenyu. Kimafiya. Poliisi eyo giraba ejja tuuka eva negana tutuule n'embooko zibakube. Aleete omukozi okulima mukubirewo. Bwe mugenda okulwanisa okununula ebintu byammwe. Ebyo byenna obikoze? Nze mbikola. Era mbikoze. The Answer Channel, a solution to every situation. Okay, tukwanirizaako nyina gy'osinzira okubate ng'otulaba mukutu baguyita The Answer Channel. Ogenda ku mukutu gwo gwa YouTube no searching ekigambo DA nolekawo space notekawo answer nolekawo space notekawo channel bijja kuba bikujjira byonna bye tuzze tukola ba wakisiza fena ze tujja tukola. The Answer Channel yali eyitibwa Uganda byogera akaseera kali yake amabegako netwagikyusa in case ngo oli mu kunoonya butya Uganda bwegezaako kukwata ekyuka n'okubeera nga tuli mu kubeera nga tukola omukutu omupya ogumanyiddwa nga The Answer Channel. Now njagala okulabula abantu bonna abakozesa omukisa ogw'okubeera nga bakozesa erinnya erya Uganda byogere era mu kaseera ke kamu ne bakozesa ne logos ze twakozesanga edda. Ekyo ekintu sigenda kikkiriza. Tulina ensonga lwaki twakiwumuza buli omu abeereko n'obwongo obuyiye ekintu n'obutandika ekintu kye. Mulekeraawo okutandika ng'okukozesanga advantage n'okubeera nga mukozesanga ebintu by'abantu mu ngeri emu oba endala. Moreover ne gundi ze mukuliyetinga YouTube channel then ne muteekako content ng'ali takwatagana bye nali nkola. That's not right. Ekyo sigenda kikkiriza dde n'omulundi n'ogumu era ezo channel muzibuulire ddala mu ngeri emu oba endala ze kuliyetinga buli olukya nziraba. Nze KAKALAAMU The Answer tuli emitwalo 8+ saba zino ba subscriber
era osobola kukwata ng'ogera nawe ne weeyongerako ya subscribinga ku Uganda byogere tekikwetagisa kuddamu subscribinga nkwetaaza kusharinga kuwabulawo kyetaagisa then nokukwata nga okomentinga n'okutegeezako ku muno nti The Answer Channel ekyaliyo tukyatambula ddala bulungi nnyo ate n'abasubscribinga naawe nkwetagira ddala okukwata nga weeyunga ku mugendo guno tuli abantu emitwalo 8 nga wengambye tuli mu kulwana okukwata tuweze emitwalo 10 tuzimba community inspiring community eri egezaako okukwata nga other people's culture ninge gye tusobola okukwata tubeeramu nabo ninge gye tusobola okukwata tukolamu nabo community egezaako okukwata nga esomesa community egezaako okukwata nga ezimba n'okutegeera purpose of life mu ngeri emu oba endala bwetyo bwe tuli era tugezaako okukwata tukwatagana mpola mpola Remy Ntambi ali ku kamera era olunaku lwali tulina omuntu gwe tugenda okukwata nga twegattibwako nate ensonga tugenda kukwata Kasavu Kanyama naye nga tuli mu kitundu oba leero tusinzidde mu kitundu ekimanyiddwa nga Ajax mu Toronto, Canada. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Gwe nkuleetedde oba gwe tugezaako okukwata tukwatagana olunaku olwaleero omukulu ono musanga mu nsi eno era by'omu ku bantu betusanga mu nsi nga mikwano gyaffe gye batutegeezezzaako bwe batutegeezaako ku bantu nga bano ne twesanga nga ate baali batugoberera nnyo era nga bye twali tukola byali bigezaako okukwata nga bibinya kye bibongerako be bamu ku bantu abeetandikirawo ebintu bye baagala okukwata nga buli olukya balowooza butya wayinza okukwata nga yeeyongerako mu ngeri emu oba endala ayina story ey'okubeera nga enyumizibwa omuntu gy'asobola okukwata nga ayigirako sinakindi n'okubeera nga akuwa information gy'oyinza okukwata nga weetaaga kwanirizaako nnyo ensi eyagala okukwata nga ekuwulira era otubuuzeeko ssebo. Nange nkwaniriza nnyo mukulu KAKALAAMU The Answer naddala nensanyuka okuba nga nkyaziddwako ku mukutu guno ogwa Answer ng'ovuddeko emabega twayina Uganda byogere netusanyuka nti mugezaako tuleeta awamu ne mutuleetera okumanyagana okufuna information nti bangi nnyo bali eyo bali oba ku mirimu n'atafuna na budde ng'akomyewo waka alabe ku TV ye alabe awulize ku radio n'ayinza okugenda ku wali I subscribed to The Answer Channel n'agamba omanyi kampulira leero baasuddeyo kaki ekyeyo ne kitambula fano tubeera ku byeyo stress ziba zitukubye depression naye omuntu bw'ajja n'amanya ate agafudde mu community kati nga bwe nkugamba olwaleero tetukyali waka tufunaga wano Toronto, Canada. You create a lot of information that impact people's lives. That's wonderful. I like it. Kyetusanyukira era nsanyusa okubeerako wano. Neyanza nnyo. Tujja kwongera okutegeera mu ngeri emu oba endala. Before we go any further, nina ekintu kye njagala okubuuza ng'omuntu. Mukisa ki oba kyansi gye wali ofunye mu bulamu bwo oba ng'ozze wano n'ogitegeera ng'ezze era n'okkiriza nti ogikozesezza bulungi? Nja kutegeeza nti nze ebiseera ebisinga kyansi gye nandiyise gy'okkiriza gye nzikiriza nti era ngikozesezza bulungi. Nja kugamba bwe nayingira Canada ffenna tebibeera bye bimu naye when I went through my process nga process gye tuyitamu abasinga era abali bagitegeera nenfuna empapula zange omusajja nanzikiriza naŋŋamba nti kati you're Canadian kyenja okugamba ngikozeseza ennyambye ngikozeseza okusoma I move freely nsobola okubaako meetings emikwano emirungi egingasa eginyamba twetandikiddewo bu business obutonotono n'okuyamba mikwano gyaffe abazze abapya n'ababaddewo. It's the community and we build a community that we want to live in. Okay, so okkiriza nti chansi yo agikozesa bulungi? Nze kulwangi ngikozeseza bulungi. Now, wobanga okkiriza nti chansi yo agikozeseza bulungi, bwe tutandika otugambye nti stress zibeera zitukuba ne depression zibeera zitukuba ntuli ku Bulaaya. Omuntu omu ng'afunye empapula ze ng'atambula freely akola emikwano atandisa business akola ebintu bye akkiriza nti ali mu bulamu obweyagaza. Where is the stress and depression coming in? My stress ereetebwa ebintu bingi. Ne ku mulimu w'oli wadde ogwina you can be stressed. How? By your boss, your co-worker. Segera ate n'ewaka gy'ovudde
tebibayimu okufuna empapula kitegeeza nti gwe akadirisa okasambye. Okay. Yeah, but kikuwa nti kati nina wentandikira sigenda beera kudduka. Okay. I have a work permit. Oba sigenda kuddayo nti ate renewing a work permit ate noonya kino no. Bw'ofuna empapula kikuweeraweera bw'oba ofunye omuntu omulungi omanyi bulaayi eno enyuma wa wootuukidde mukono ki gw'otuukiddemu nti omulala ayinza okuzifuna agamba kenfunye empapula nze maze ngenze kutandika kunoonya mirimu kenfunye waka permit maze. No, you're not yet there. Go to school. Okay. Funa emikwano emirungi egikugattako. Bukyajja mu Canada muno ng'ovudde ku bannayuganda mukwano ki gwe wali ofunye ogw'ensi endala gukkiriza nti gwakugasa era wagukozesa otya? Nti gungasiza? I've worked with the Jamaicans, I've been with the Trinidad, I've been with ababadde wano abazaaliddwa wano okugeza nga ba instructor mu masomero gye nsomera nti bwe nyimya n'enjogera toyinza kukkiriza nti ono naye twajja naye oba tubeera naye n'engeri gye bakukwatamu gye bakureceivingam respect naawe noyiga nti omuntu alina kuyisibwa bw'ati bw'aba gundi kakalaamu ampisa bw'ati lwaki nze siisa omulala bwe nti kitegeera. We get connection. So you believe nti social capital nja kiyita social capital ogifunye mu communities endala ndifunyemu nga bapromotinga respect culture nogiyiga and job connection be bakuyambi bannayuganda bali ludda waawo. Nja kugamba sitera kwagala nnyo nti bannayuganda nga tulina abantu abalina endowooza nagamba bannayuganda babi. Not all. Kubanga bwe tujja era tusookera mu bannayuganda, believe it or not, community ya Uganda y'amaanyi ate ogyetaaga. There is no way jojja okugenda ku mu Jamaica oba mu Trinidad oba ani ng'ate olese omuntu amanyi olulimi lwo. Ate yafubutuka wuuyo. Abo naba very njagamba kale the Caribbeans. Baba Caribbean. Yeah, the Caribbeans. Okay. There's no way jojja okulekawo naye mwennyini ate naawe gwoba okirabidde nti woolekera eno kalayo ogende kweri. You're missing something. Oshegera. Olina kyoluuzinga. Oba olina kyoluuzinga. Omuntu ono gw'ovaako amanyi culture yo, amanyi emmere gy'olya, amanyi olulimi lwo. You have to first connect with people from home. Kikuzene ku kiki bakugamba east or west home is the best. Bw'olemererwa dde waka kati bw'olemererwa omuntu akutegeera ogenda kutegeera ani? Okay. Oba agenda kukulaba mu kifaananyi ki? Okay, tutandise bulungi. Ensi eyagala okutegeera kiki kyokola wano? Kyenkola wano. Era gwani? Yagala kuntegeera nzaani. Yes, sir. Amannya n'eddoboozi. Siri kabaka yayogera amannya. Erinnya lyange nze Semakula Achilles Roscoe mu community bamanyiga Achi Anfield. Nga nze I'm a mental health worker. Okay. Mental health worker. Nkola mu homes nga bw'ozimanyi gye tukola. Nkolera ekitongole kye bayita the neighborhood group services. Now, I'm a case worker for youth in YMCA. Nendekako n'ejange. Okay, ejijo jejiruwa? Ejange, I'm a CEO of Anfield Staffing Solutions. Anfield tukola ebintu bingi. We host conferences. We connect people to jobs. Ebyaddala. Tukuyamba ne tulaba nti ofunye omulimu. Abatutuukira bayambako ku paperwork nga bazze wano tubayamba. Tuseto kubanga naffe twayambibwa. Okay. We organize events. I'm an event organizer. Era nga bwe mujja okulaba maaso awo. Then I'm a head of Buganda Youth Council for North America. Era nkowoola abavubuka gye muli eyo ng'Abaganda mujje tukwatagane tuzimbe
culture yaffe kinneewuunyisa nga kinnuma nga Mutyaba alwana Lukwago, Semakula alwana Mukiibi oba alwana Ndagire. Kyeki kye kituzaayo nti omuzungu oli gwe weesiba kutakumanyi nti omukwano gwange gwe nina wano muzungu nti muzungu oyo gwe weesiba kutakumanyi. Okay. Akuteerako plastic smile n'olowooza oh he loves me is my best n'oleka kakalaamu you're lying. Ekyo wakitegeera ddi era kyajja kito kitegeere sijja kugamba nti nze nkitegeeredde wano manye ebiseera bisinga negye tukulira waggulu. Okay. Culture is my backbone. Okay. Communication is your culture. You're going to communicate in your culture. Together. Yeah. So there's no way to joke ngamba nti oli gwendabye leero gwe naabuuka naye. Ti mukwano gwange naye no mukwano gwange omuzungu eyo. Yes. Antegeera. Ekyo tokikkiriza. Sikikkiriza. Never. Nze ne bwe tubeera ku mulimu. Tonyumye nabo. I can talk with them kubanga omulimu kyanjawulo. Okay. You need teamwork. Wali obaleeseeko flexibility. Yes. Yes. We party with them. Naye kiri tokirekayo, you have to create what you call boundaries. Yeah. Okay. Thank you very much. Okay, kati katutandike bulungi nnyo abatulaba baganda baffe ku The Answer Channel amaze okubatenga beeyanjulira. Kinneewuunyisa omuntu okubeera ng'oli mu mental health naye nga oyogedde ku kigambo ekiyitibwa stress ate okyogeddeko n'ogamba nti waliwo eziva ewaka. Which kind of stress is that? Bwe tubeera wano nga tomisinga abantu bo ku bbanga ly'obadde nabyo wano. I do. Do you think buli kimu kyoyaga kitambula bulungi ng'oli wano ewaka? I always tell people nti wano tuli bagenyi. Yagala gaana weetaaga ennyumba ewaka. Nani agenda okukolerako ku bintu ebyo? Gwoweereza ssente zo zituukira mwani. Do you trust that person? Leka tukole tutya kuba ffe tuvaayo eri nga waliwo akusembeza ali ku kidaawo akukakasiza nti nze ndiwo ku lulwo. Weesanga nga tolina kyakikolera n'omusembeza n'otuukawo ne bicyankalana. Katokiraba teweesanga. At least save your money ofune omuntu omutuufu gw'osobola okukkiririzaamu anakola bwe kiba kigaanye. Time entuufu etuuka olinnyodde waka obyekolere okomewo. Era n'ekyo it builds to stress. Tewali ngeri gy'obeera mu bulamu buno nga tulina gw'okolagana naye gwe weesiga ogenda malako otya. That's the part of stress. Us who have kids. No, ewaka. Tukyali ku kyewaka. Omwana we oyagala okumuwuliza. Nomala emyaka 5-6 tomulabyeko. Video call. You're just on phone. Tekimala. Physical appearance matters. Akulabeko. Owange yatukanga nangamba nti daddy, you said when I turn 6 you will come. No, I'll come there. Wamu promising. Naye tamanyi nti olina process gy'oyitamu ogoba empapula. Otegeera? Yeah. Namuleka alina 3 years. Ng'ategeera bulungi. Ng'ategeera bulungi. Wamugamba nti wempereza woweereza omukago oli wano. Ate yali mugezi nnyo. Ne visa yange yagira n'angamba daddy what is a visa? At the age of 3. Najimulagala era enkeera nadda ku dining n'angamba daddy you talked about a visa. What is a visa? Oshagera omwana yabakubuza ekibuzo kyo kati bwatuuka tugenda ku nnyonyi nakabone ngamba no Calvin olaba oli mu ssomero ddungi kati ate ogenda bya mulisingawo ogende ku mupiira okole ki byonna ng'ofuba kunyola nti naye omugjamu eyo stress eyo close. So stress tokizanyisa kintu kinene nnyo. Ongambye nti ali wano obiraba otya nga ate ama mental health worker bye tusoma nsobola okutunula omutwe ngamba bambi alinako ekizibu. He or she needs some hope. Ayagala kuyamba kubanga tuba tubirabye. Stress ekitega nti bw'oba olidde bulungi kiwedde nno bingi. Okay. We twali twogerako naawe last time twayogera ku kintu ekiyitibwa okupreparingamu omuntu okulwana battle y'ettaka ng'oli wano. Era wangamba nti
you won a battle ey'ettaka ng'osinzidde wano. Ebimu ku bintu ebisinga okubeera nga bireetera abantu stress mu ngeri emu oba endala nga bwe tubadde twogera nga tutandika kwe kulwana ettaka nti naali ku ground mwennyini lisobola omulema okumaliriza olutalo lw'amataka. It's possible. It's possible. Njagala otupreparing how you did it successfully. Yeah. Nkuzzayo ku social capital. Okay. Baani b'okolagana nabo. Nja kutegeeza nti abantu bangi balunziza amataka gaabwe sinti because si gaabwe. Sinti because tebamanyi wa kugenda. Ne bw'onooba omanyiiwo naye nga tolina gw'oyogera naye kutuusa ku kifo ekituufu. Okimanyi Kakalaamu osobola okukwata fayiro enkya n'ogitwala mu landize naye nga tetugirabangako. Baagitadde mu baziyita batya rumuzi zaabwe ezo gye bazitereka. Naye bagamba fayiro teriiyo tetugiraba nga yabuze. Noddamu n'okola endala nti eyawedde ne bagikuba ne stamp ne bagikuwa received. Kyakuba tetugirabamu. Baka bagitadde mu store room tugenda keberayo naye teriiyo n'obuuza gume rumuzi zammwe mukasukayo kasusi. Oshake ebintu bino olina okuba nti omanyi olina gw'okwatagana naye n'akasente ta baako ky'ogamba nti omanyi kati nasalawo nze nina kyenkoza ne ngamba byansala. Okitegeera nti nzita nenva nemukuba ne ngamba leero na spendinga 10 gundi bwe yankubira yampa zino baako ky'omanya nti bwe naawa Timos ajja kuzibba ezo zite si zizo. Bwe naawa Jime zijja kutuuka. Okitegeera? Yeah. Nja kutegeeza offices zaffe ze tulimu eze Uganda. Offices zikola bati abazirimu. Ate omubbi w'ettaka sinti nze alibba nze ndibba alibbira ddala kuva ku grassroot chairman. Tuina political wing eyo ba politicians. It is a very very big problem mu Uganda. Kati tutwale yo case engeri gye yatandika n'engeri gy'owa kivugamu step by step. I want abantu abali wano bategeere how they can survive in that. Nja kugamba bwenti olaba nti lwaki nzize mu mawulire leero. Yeah. I advise Ugandans okwewala amawulire ng'ensonga ekyali wansi. Sooka okole ekintu kyo mukasirise. Negolugira yes amawulire gayamba. It creates awareness. Naye negolwana naye oba omuzuukusiza. Yeah. Sooka okirwanire n'ebbali. Buli we bakugamba nti oli ajja kukuyamba dduka. Oyo mukozese n'oli mukozese. Omubbi agenda okumanya nti omutaayiza. Nja kulaga ekirala bangi ewaffe tebamanyi mateeka. Nze bwe namanya nti azze ku ttaka namutuukya ne mukuyose ne mugamba nti omanyi kyokola kikyamu. Njagala ko nga ndi wano odiringa n'omuntu omukyamu. Otiisa obanga namugamba amazima kubanga sinza kubeera nga nze Ssemakula n'ova eri nenkugamba ntunda ettaka n'ogula. Okitegeera? Sooka omanyi Ssemakula yali aguze ku ttaka liri mannya ge oba lya famire. Nze nga nali nawulyako ndoza nalina mwesifo by then Council Yusufu Nsibambi oba muwulira wa FDC so is a member of parliament. I think Wakiso something. Ng'ebintu ebyo abyogera ng'eby'ettaka kati nze bwe nabyowulira ng'ate waliwo ewafa atunze owa famire. Bwe namanya ani gwaguza nenkubira gwagula ne mugamba ettaka togula ogula mpewo. Yes. Yampeereza text nangamba I don't know you. I know the person I dealt with. Nengamba kati ajja kuntegeera. Okay, tugere maaso. Kubanga nali manyi etteeka ly'ettaka. Kubye nawulira ku Nsibambi naye nabiwulira ndi mwesifo. Esifo. Maze Makerere. Nze ne wano nsomye. Maze myaka egy'emeka. From Esifo. I started networking. Nasooka ne ngambako be nagamba. Oyina woyagala okulekawo.
mweno story owulira ngo ina kyagala okwerekereza. Yes, mbako kyendekyayo. Okay. Kubanga mba nkyayina ekirala kye. Oluwangudde. Ndi muwanguzi ssebo. Tugende mu maaso. Ndi muwanguzi. Okay. Nga n'oli eyali alowooza nti amaze alina byataddeko. Ng'azimbyeko? Byali azimbyeko teyabiteekako. Ate abiteekako oba n'abyekolera kye simanyi. N'alimirako ntumuleka n'alima. Bw'alima nenteekako kalitunsi wange najja n'ayongerezaako. Bamugamba yongerezaako wongereza ojja kutwala kyonna. Konze okay. Ngasimbe ne kalitunsi. Nateekako wange naye najja n'ayongerako. Kalitunsi. Amufuule nti yenna wuwe. Yali aguze wa gavumenti waki? Mugwira. Ate naawe we namanya nti kati ngenda kumukuba bulungi. Mugwira mu nsinga si muna Uganda. Alina obutuuze bwa mirundi ebiri. Alina Obubelgium, alina Oburundi. Ne mmanya kati ono muyina. Kisoboka ekyo? Uganda kisoboka. Uganda we can act a movie. Enkya negenda ku dduuka netunda. Mu Cineplex yonna nga bagirabye dda. Tebafaayo nti batu editingemu batukole kinsala kitumufuna. Omusajja oyo bw'ajja n'akikola natandika okuorganizinga with the family nga ntegedde bali be balina bikipuli. Bakola letters of administration ez'ebikipuli. Be bazikola baloyazi bamaze okuzijja Etaka ne badduka ne baliwandiisa mu company. It's good at manipulating the system. Beita ba investor jango ofuna bintu bya kikukujju. Mwe mubaleetera okutubba. Mubayita ba investor. Okitegeera? Yeah. Investor omutuufu ajja n'ayita in rightful channels. Nafuna ekintu ki. Why do you think bamulwana tebabagoba bamukwano tebali mu kugobwa? I don't have any record nga mpulira nti mukwano ali mu kubba mataka. Ne bw'aba yajja n'akujjawo, you took his money. Wakkiriza n'olya sente ze. So nze bwe nkimanya, we organized as a family. Ole yamuguza ne tumulekayo. Nakikola ngenderedde. Naye olwo amateeka ge Uganda letters of administration batugamba tumuyite. Ate mu kumuyita yakkiriza. Bamuyita n'agaana. Ne administrator akuwandiika n'agamba mumutwalira awe reason lwaki takikola. N'ababiri abaali bamusemba nabo ne bagatukkiriza bali kye bagenda nakyo. Ne mmanya kati omupiira tugumukubi. Ne tufuna letters zaffe from high court. Ffe tuli ba Lugave era ni musajja wa Lugave goli naye wano. Semakula wakiwulidde. Ng'abali mu mpapula ze letters of administration ezize balangira bamamba bamisu nga bakola batebe ba owner oba yabajja ku street abateeka mu letters of administration. Lawyer omu yali amuscreening n'amubuuza bano abantu abajjawa nti oli yabaleeta ng'omuguzi ye yabaleeta broker eyali agula eyeyita goyise investor. Yes, goyise investor yebaleeta n'abasamo n'abamuwa babateeke mu mpapula. Kwegamba ebyo bingi nnyo abantu bafiiriddwa nnyo amataka gaabwe. Neze bwe nkimala bwe ntyo nalemerako twakwatagana n'omwami bamuyitanga Sando Ochen ne chairman we Makindye. Ttaka liri Makindye? Liri Mubende district Buwekola. Ne tutuukirira task force ya State House ne bagenda ne bavuga ettaka ne baliraba ne bakaring out survey zonna ne bakizuula ng'ebyapa n'ebyakolebwa ku ttaka before birina counseling. Olwo ng'ali ku eka meka ze yeetaddeko? Musajja ono mubbi yajja ayagala acres 6. Ate bwe singa yasigala ku 6 it would have been better. Yali atwala acres 4. Wangi? N'alimba waliwo ekitoogo. Naye ate wogamba wali ekipapayiraasi okozesaawo swamp okozesaawo. Mu kyapa n'aregisteringamu acres 25 3 n'agaleka ebbali.
zona zammwe yes nali nina byentandise bino nti ngula buno polotipoti nengamba no why am I doing this ngoli wano ngoli atwala chunk of land yes I must fight him no stopping abe nabi wali oliko wano nabireka so bwe manna stopping anti nine byenzimba biki material yonanga wali nengamba engineer nali musasuddeko milioni 10 yali ankolera nemugala tuteke everything at stop nino okulwana olutalo luno omanyi ko natambulira ku ngombo ya Ssaabasajja Kabaka ensonga semasonga omuntu bw'abanga alwanirira ekikina ddala kyamanyi nti kiki kiba kizibu kimujja kuno kitwalira ddala naoli wano naawe yes ndi wano social capital ekirungi kyoyogera oyogera ku family era biko okuba family ebaddewo like I can tell you abasinga I can tell you this neboteka aba family n'omugamba genda emitya ayinza nobatamanyiwo kooti etuula ddi bakoma kuleeters but emikwano gye tukola nze nkubuulira social capital nagamba nti omanyi kati ekyo kubira gundi RDC bwati asobola okuyamba okiwulira nozikwata noziteeka kati omuntu atayina connection eyo gy'oyogera kali wano ettaka lye balitwala asobola ogifuna step by step tewalabyeko ekyapa kye basesemezza abakatuliki kyaki yange eyo yanumye nnyo era omunnamawulire yataddemu ekifaananyi ekyo munoonya kubanga egye yakutte cathedral n'agiteeka wali nateekamu omukadde muli bazibu so gwogamba omukadde yatuuseyo ki atya task force ya Afande Lukyamu zinungi ali ati akolera era nange natuukayo boyagala empapula nzikulaga offices weziri naye abazikolamu nani azikutuusaako kyenkugambye social capital we need each other olwaleero ndaba siri kyekimu oshegera agenda okuwulira nti ebyapa babisazizzaamu oyo investor n'agwa eddalu n'ateera obusiru bwakyalwana namukola akantu nendekako sikoota n'amukwata n'amusibako ebisangosango sikoota nemufunira balooya nze mbadde mbasasula ngaye buli waleetawo okulambuza sikoota agamba si wawe olwaleeko kalitunsa aliko bwaleeta sikoota bagamugende mukebera ebyapa kati gogenda kujjoosaawo emiti ng'ekyapa kisoma kakalaamu 25 ogenda kujjoosaawo emiti egyo ng'oli akugambye tosala miti ekirala twekkirizirizangamu resilience is a key factor nkiwulira naye noonya bo play like bwali bw'aba ataddewo ettaffaali amini bw'aba ataddewo kasooli gwe leeta tipa eyiwewo omusenyu kimafiya poliisi eyo giraba ejja tuuka evenigana tutuule n'embooko zibakube aleete omukozi okulima mukubirewo bwe mugenda okulwanisa okununula ebintu byammwe ebyo byonna obikoze nze mbikola era mbikoze bw'aba asimba wali obummonde naawe simba wali jangu mu bumonde simbamu ebitooke yo oluvaako ku makya nga mulimu ebitooke kyagalamu amaanyi oli wano kyagalamu obumalirivu lwaki nafuna interest mu story eyo nga njagala ontemeretemere oluwenda lwentusobola obwangulamu kubanga bangi bagafiiriddwa amataka bangi ate tomukkiriza kubaako kyakola kubanga president yaleeta akantu akakodya akafu kuwangaazaako bantu abo abaki abo babbi b'amataka nti oli singa ajja n'amalawo emyaka 5, 6, 9 bakubuuza wali luddawa kyoba bw'aba azimba ennyumba gikube
togikiriza kubeerako. Kati ku byoyiseemu you still advise people okugula amataka e Uganda ku ntalo z'olwana ku stress gwoyiseemu mu ebyo no nze sibeera na stress olw'ensonga counseling acceptance. The moment you accept ky'olimu you heal. Era okigendamu nga tokosebwa. Obuzibu bwe tusinga okusanga ffe butakkiriza. N'okola ekintu and then you regret. Olaba kamera eno bw'oba ogenze wali ewaffe mu tiya gaasi biki ne bagikuba gwe bagamba obadde ogenze mu restaurant. It is a battlefield. Bajaasizza genda ogula endala. In journalism naliko mawulire olina okwambala bulungi oba naakulabira ate safety esigalira gwe gy'oli. Tewali ggulire lisinga bulamu obwo. Tewali ggulire lisinga bulamu obwo. Nti olaba story eno ne bw'oba ogireese ng'osurvivinze a field naye neekuba waliwo ajja okujja ng'akunoonya. Editor ye yagiyisizaawo banoonya ani eyaleese story eno. Nze nga nkyali mu red paper waliwo eyaleeta eggulire nene nnyo ku musajja omunene nnyo n'akubamu n'ekifaananyi ky'emmotoka ye awo ku mumbuzi ng'alina muka omukulu gwa pepeya naye gwamuka munne oli n'ateekamu ssente. Najja n'entuuka ne baŋŋamba omanye egitadde mu konze nti tuyambe oyogere naye bagipoolingemu konze ninga ne mga nti mune baagala sitoole eyo okoze otya era toddamu kugoberera kuteeka mu ndala. Otegeera nti oluusi oyinza ogiremeramu obulamu obimanyi ne bugenda. Teri sitoole esinga ki bulamu obusobole tobibeera. Mu bufunze bato gy'obaddemu ekumazeeko ssente nga mmeka? Kyenkugambye nze bampita byansala city alos natuuka nenkivaako ne wetwogerera oyo mukulu wange omu yakimanyi emabegako banzibye miliyoni eziwera. Omukulu gwe sijja kwogera omutege wamulaba emabegako banziba miliyoni eziwera nga ku nsonga ki ng'era nina byendiko. Omanyi n'okuzaazaamu nali nakyemaliriza era byamataka era nga bw'obitegeera ne bazibba gwe bagambe napowa. Wali ogula ttaka? Yes. Wano? Nga ndi wano. Oli n'aziyisaamu n'agenda akola bibye. Bannange kyekigenda mu maaso. Otegeera nti yeyo ensi mwe tutambulira. Naye anti kyenjagala aki Achi ono gwe tuli naye bane promoter agenda kuleeta ono David Lutalo ng'enaku z'omwezi meka naku z'omwezi. Oh yeah, tulina event yaffe gye tuyise Melodies of Love. Yeah. Nga tuli ku Sackville Street, Toronto, Ontario. Address 237 Sackville Street, I repeat, nga 5 July. 5 July. Naku wabisigaddeyo okuva leero weeks bbiri gye tubala. Lutalo agenda kubajja wano. Agenda kubajja wano. Lutalo tukulinze muganda wange. Eno tugera okujjukizaako nti oba wadde tokimanyi waliyo manager wo Uncle I ali eno. Ayinza okuba wadde tokimanyi Uncle David Lutalo. Uncle I ali eno era ssebo ojja kumusangayo bulungi. Hey guys, you guys should show up to Melody of Love hosted by David Lutalo and Shakira, brought to you by Ansfield Events. Show up and mingle. Let's have fun. Let's go. So, nze achinga njogera nkuwuliriza. Njagala story yo ne experience yo. Enyambe eyambe n'abalala. Onzigiremu okole edit ey'okugyamu nti social capital. Ogyemu amaanyi agenjawulo abula onkolere step buli wakera ku macha oli ku drawing board, how can I win this battle? Okay. Kikicho wali okola omuntu akitegeere step by step. Okay. Okole ebyo byasimanyi price simanyani luchamu simanyani ani waliwo abatabirina batalina na interested igenda mu ku associating nabo. But drawing board ye yali egamba ki step by step every day. Okay. Choino kusooka okumanya mu butuufu. Omubbi yali abba ettaka ng'amuleese amanyi tetulimanyiko kantu konna. Okay. Era kizibu nnyo okululinga out social capital.
Okay. Kubanga social capital mu mikwano gino gye gitugamba nti omanyi kubira Kakalaamu akola mu office bweti. Ate bona ogenewo Kakalaamu nga bakurifarinze ya kumanyi. Tekijja kubanga omuntu gosanze nyamba. Ojja n'obongamba nkulekeddeyo lanchi noyinza kukafayiro kange. Nti ffe ettaka lye twali tuliko ndoza nze nakoma n'okuligendako nga nina emyaka nga 5. Ontegera bulungi. Era nga ne bw'oba onkubye ekibooko ng'amba ntwala awo ndirabe. Kitegeeza olwaniranga ekintu n'ekyotamegye okusooka. Oluvannyuma ne ŋŋenda ate nendiraba ate nempeerezanga ne ssente abantu banteereko ebintu bannimirewo. Waddayo ka Uganda? Okay. Okitegeera? Ne batandika okunnimirawo. So ettaka bw'omanya nti terina biwandiiko. Omanyi nti waliyo ekirala ettaka tebalibba. Kyova ojja kwebuuza lwaki abayindi baakomo n'agamba ekyapa kyange kyali wano. Be baali bafubutula Abaamini. Omusajja yagenda mu ttaka manga bayitayo Karamazo n'akebera ng'abajja tuli ku acres 25 okuggyako omuntu ng'ate zirina kuba 6 mwezi. Olwo kyongedde ogejja. Bategeera batya abo abantu? Bategeera batya nti ettaka lineno liri? Amagezi genja okuwa olwaleero olaba. Waliwo omwana mukwano gwange ali yukkawo. Yaŋŋamba akimuwala. Oba olina kakikola wiiru nga mpakana. Kola wiiru. Ekiraamu. Waliwo kye bayita succession will. Ffe jjajja waffe, taata wa jjajja waffe, yagiwandiika 1923. Wangi? Ng'awa abatabani be. Ntegeera? Nga bw'akola amuwandiika ne transfer agenda akola ekyapa. Kati bo abaali bamanyi nga babyeko zikendedde okuwera 6 babyeko 2 ne musigala 4. So watandikira olutalo? We natandikira. Nga 2 twe? Katugenda ogenda eri mu Kalamazo. Teri akola kyapa. Nga nannyini ttaka teyalina kyapa. Gwe wajja wa transfer. Kadem? Tosobola kuba na kyapa. Nga nze nannyini ttaka. Tewalina kyapa. Sayina kyapa. Ani yakuwa transfer. Abatayina gundi. Nki? Abatayina mwenze ewaffe Kayunge. Naye waliwo abantu bangi abatudde ku ttaka nga bajjajja be baali bawaga tewali kyapa. Wali amataka gatalina byapa. Ogenda ng'e40 naye era galaga obwajjajja gye gava. Galina generosity. Ettaka lino liva wano ne liva wano. Era lyava mu mannya gaago ne lidda mu gaago ne liva mu gaago ne lidda mu gaago. Kati ffe ono lyali liri kuli ekyapa kye baamuwa. Abafamire be baalimuwa? Abafamire oba? Kyekyanga bw'ogamba nti waliwo abafamire be yayikubana nabo. Kuba tusobola kugamba nti okedde kati wali wano mu kapaaka anti bye biri bye nkugambye nze n'entunda nga gwe toli awe temukkiriza. Kati owa famire omu ye yatunda. Nkuzaayo kali we namugambye ogula ku mukyamu. Era mwenna abali wano kye mamuyiga togulanga ekintu kya famire. Era waliwo yagamba nti bw'ogula ettaka erya famire obanga alina omusajja alikinkaayo omukazi alikinkaayo n'oba omusajja. Ate bwe baba bakkaanyizza bonna. Ekyo kikulu nnyo. Tulina kye tuyita consent. Era bwe baba bakkaanyizza bakukwatire bino wammanga. Bakukwatire letters of administration bazikuwe. Nga administrator ataddeko omukono. Bakukwatire ekyapa bakikuwe. Ne transfer forms nga bonna bataddeko emikono. Ate video. Nakyo eyo ate bujulizi nnyo. Video bujulizi nnyo. Nti yenza ndi mu kutunda. Tukkiriza tutunda nga famire. N'emikono gyabwe bagiteekeko. Njagala kutegeeza ne bwalivaayo omuzzukulu najja n'akaana nga ye teyaliiko. Era ye olimutemerako paati. Kale kaŋŋamba omwana ne bwaliba omwana. Kati ffe ono baalowooza abazzukulu lwaki bali kujjako. Nze nali nasomerako mu masomero amalungi. Wali okola ki e Kampala? Olina engeri gy'ozimbazimba mu muganda wange. Nedda. Mumugane mutuzimbya. Bwetyo bwe tubeera. Omanyi people forget one thing. I'm sorry.
But the way engeri gyokola bwe yemu abaana abakulira ndowooza oba mu ssente omanye bragging eddala lyolina muganda wange. Muneesiina malala nakola bwe ntyo ate ndi humble nnyo. But people judge me. Wrong. Si gwasoose. Ndi bwe nti Kakalaamu. Era abali wano ku answer mu kiwulire leero. Are you welcome, everyone? Okay. Buli omu nze mu receiving in your capacity, and I respect people. That is number one. Buli omu w'ekitiibwa kye. Oba oli otya, oba oli otya. Gujja kuddaawo njajinge lwaki atambula bw'atyo, lwaki ayogera bw'ati. No, gw'atategedde muntu. Omanyi Kakalaamu kati bangi bali bakwogerako ninga tafunako na mukisa kutuulako naawe. So people judge people. Now it is our hobby. Bana Uganda. Kati Kampala wali okola ki? Uganda nze nali mu media nali nkola red paper. Nze nekozesa. Social capital mwogeddeko wali omufunyi. Oyakulwanisizza entalo n'ozimaliriza. No. Abantu abasinga bagamba wova eri. Ate abalala bo beesanga social capital bamugoba. Newakawo. Mama wayinza oba alina gw'amanyi. Kakalaamu nze nina anti wange. Bwakutuuka nakugamba ono Mr. Kakalaamu akola mu kifo bwekiti ne bwekiti. Gwe bw'oliddawo n'olaba ng'omanyi Kakalaamu akola mu office nnungi. Tomusaba mulimu ojja kufeedingira ku street engatte ekutuke. That is what we call connection. Abakugulidde tolina kyaki omusaba. Oyagala ki? Yakulaze nti nze nkutadde. Kiki kyoyagala? Anyway. Canada kutuitinze etya n'abantu baayo ne business ne kuba kati okonye ku kyokubanga oyina ebintu biwekolera nga g'omuntu obiguza bannayuganda ng'ovudde ku mirimu giri emirala gy'okola professional jobs kana ebyo biwekolera community ekizotunuulira nga obitunda. Nze ebiseera ebisinga situnuulidde community yaffe yokka kubanga I dream big wabula ntandika na community yange. Tolina gy'ogenda kukulaakulanira nga community tekuwagidde. Munnayuganda muno takuwagidde munnansi. So nzizaayo ku kintu we need each other. Buli omu omwetaaga. Lwakanti mubeeramu abaleeta amalala ne bakola ki ne bakola ki. This world will judge them. Baleke. Waliwo abagamba zenkana n'ebisiki tezaaka. Ekyo kireke. Nze nakulaba ngamba teweesukkulumyanga. Eva gwe weetwalire wansi. Abakuwanika bakuwanike naye nga gwe weerabirawa ku level eyo. Kati mu business zo zino z'okola. Nga ki business eza events? Eza events, yeah. Njagamba this is my first event. Eno gy'ogendamu. Kyova nayagadde David Lutalo. Is a hot cake. Ne Shakira. Naye bannange. No, tunula. Nze David Lutalo ntandise omufollowinga nga nkyali mu high school. Naye tokiyita kya muzannyo ku music we Uganda omuntu akwata akati emyaka 10+. Ekisi kyangu. Ate n'osigala ng'oli abantu bakwagala. David Lutalo w'omwagalira omufuna. So humble, generous. Okitegeera? W'omwagalidde okola ki? Omufuna. Era onomwaga nti ono yajja mukutuusaako ojja kumusanga era essimu gye gikubya. Mbadde siriiwo naye mbadde obadde ogamba otya? Genda ku Shakira. Kyekimu. Why do you think olwaleero buli omu ayagala Shakira? Bangi ndaga ebivulu e Kampala ebibeerawo ne batamuyita nze olwo ne yansanze osana ngamba ono omwana kye tumwagalako akolagana na buli omu. Shakira. Yes. Kiki ekitegeeza? Mayemba otereddemu emukyuzi nga omukyuzi gutya nogamba kolesa hot cake ng'abasajja b'e Canada kamateremuko omukyuzi. Abasajja b'e Canada nabaleetedde kakati kankuwulira nabaleetedde David Lutalo akubire abaana abawala omuziki ogwalaawo. Mwenye muziki gwa David Lutalo gusitula buli omu. Kanenga kambateremu ati kyana kiwala kijje kibasampuli era abaana abawala mwenna
ku Melodies of Love mwambale Shakira. Hey guys, you guys should show up to Melody of Love, hosted by David Lutalo and Shakira, brought to you by Ansfield Events. Show up and mingle. Let's have fun. Let's go. Mwambale Shakira. Mujje tusanyuke. Abalala bajja kulowooza nti sho twaleese ya couples. No. Melodies of Love kiregeza ebirungo by'omukwano. You are my friend. Ono mukwano gwange. Just meeting to connect with each other. Again. Njokedde ku depression, mental health. Music is a therapy. Exactly. Jangu tumala emyezi 6 tuli indoor. Jangu kusaka viro osanyuke ometinge bana bapeka nkuweke ekyokulabirako. Ama muganda nagenze ku Beni run. Omanye okutuuka nga nteekawo bana omwana yazina ngamba mbadde nsaba kubuuzako nti naye ng'omwana mbuuza omumanyi wiwaffe wali eruzira bwe navanga kusomera ngenda mu hotelo yaabwe mwendya emmere msege so kyenkugamba nti singa saagenzeeyo sandi mulabi nangamba nsula nayagala maze wano emyezi 6 kozoke bw'oba olina kyoyagala nkubira kiki nkugamba tuyambe bannaffe abajja nekyo wagaye nti nakugaba emirimu nokugaba emirimu mirimu ki nyinza obba sikugabidde but nenkuconnectinga nenkuyamba okukola resume nenkugamba kubira agency bweti nenkulinkinga ku agencies ez'enjawulo okitegeera sijja zoogera mbanga azikubidde akalango tezitusasudde nenze nkulinkinga ku agencies ez'enjawulo ate mu agencies bwe zibawo emirimu mwayise bulungi because through that agency they gonna retain you gwokola naye yajja okugamba nja kuwa example nze nasaba omulimu jo director lwe yaŋŋambye nti lwe nasaba we applied over 330 people. Wanji? Nakakasiza tetulina Canada emirimu najyo tewali. Omukazi yaŋŋambye kati waliwo position eyaba emisana. They applied over 250 the applyings. Nze we twa applying we were 330 one position. I know. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. One what? One position. Omwana amubuuza nti ova kuki okumulonda. Yeah. Era mwegendereza wano Wuliriza. Kisinziira by'osomye. Essimu gye bakukubira. It is the first screening. Ebibuuzo by'eddamu. Hello, I'm Mr. KAKALAAMU. Yes, I'm so and so. I'm calling from city of Toronto. Let assume. Did you apply for this position? Yeah. And you were selected. Tell me about this position. What can you do in this position? Something like that. Ejitateeka kweyo gundi musoko mbulire emirimu. Anti kakati olwo eja factory. Neja factory tujja gibafunira. Kubanga nja kuwa example ku baana abakajja wano. Ayagala abeere wendi. Okiraba? Beba bakyasinza okuyimba tewali mirimu. Walokozeeko we bayita mu kasasiro. Walokozeeko we bayita mu kasasiro. Sikolangayo. N'omwana yaŋŋamba nga kasasiro awunya ati eri ekyuma kikaaba. Yaliwaliyo yali akozeeyo. Mbayina oyagala naye mukulete. Kwe. Fe boolaba. Otula mu position gye tulimu. Ezo TTC basi twazoozanko during COVID. Nga tufuna $15. COVID yajja tuvaawo tugenda tutandika kufuna $4 per hour. Tugenze kukola mu COVID. Naye nga twayozanga basi. Olwo tuli in positions as managers. Wow. Yes. Omwami gwoyogeddeko bamuyita Ivan, manager Ivan. Ojja mubuuza Jackie gwayogerako. In Uganda, she was an accountant. Ng'afuna 10 ma. Olira. Financial manager wa Total. Bwe yajja wano yayozanga basi ezo z'olaba enene lugogomola. Otegere olwaleero manager
Yaddayo eri kimanya ne kikugobera ne kikutuukako. Yaddayo bw'afuna empapula n'asoma nga bwe nkugambye. Naye kati gozze tonakola wadde ka certificate ne ka CPR akankosokerwako mu buyita shelter standards tonakakola. Bw'otegala okole mulimu kakalaamu watudde. Nga nze kumbe tuli mu factory mu Bugaati. Gwe wala baddeko machine ng'ekaawa Bugaati buyika ebbali ne bakutola bwe mutuveeko. Ffe tukoze. Mutuleke tulye bye tulya. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Bolanga teeka invent nazo tute. Tukizimbidde ebbanga. Jangu nnimbireyo. Don't joke. So Ugandans be patient. Gw'oliraanye kyakugamba muwulirize. You will achieve it. So kati omukazi yakugambye nti lwaki bakuselectinga? Wayogera bulungi? Yes. Because I have experience. Naye oyogeza ddala nnyo liyitiridde. No. When I say I have enough experience in Canada, when it comes to job recruitment, I'm there. I'm there. Era nze bw'ojja n'oŋŋamba kino nsaba position bweti nkuga nti omanyi dduka kuwa ku gundi bweti ne bweti osasule $3 bagamba kesi wakawa bikusasulira okole training zizino guno guleke bagenda kuddamu baposting omulala. Gundi wano mu gundi ya kesi waka. Oli kesi waka? Yeah, case manager, youth worker, YMCA. Okay. So how... Anyway. Tetujja tuuka ye. Ffe tubaddeko ne bakkiriina. Naye gwe bw'onoddeeyo kubanga otya Uganda bajja kugamba onayeza kitooyi. Ayeza ttooyi naye paalaawo ofuna emitwalo 10. Uganda ne azifuna. Aziina enkyagenda beera mawulire nti yazibbye. Ate kati mumu confusinga. Bwe mutugamba nti obulamu buteredde ate nti si mungi. Tebujja kutereerera wamu. Semakulu yagamba kaba mpola oli mu kisenge ekyo. Tebujja mwenna batereerera lumu. Ate n'abo aboogera enkyo gya basanga ng'ate obwatereera ate bubi. Kyofu kati oleese omuntu azze step by step. Yes sir. When I came here, when I reached here, nze nakolanga emirimu. Natuuka mu shelter, I stayed there for 2 weeks. Nedda naawe. Ngani akugoba? Nga nze njivuddemu kuva dda nsaagala bisulo. Kati ngo ofunye sente zipangisa? Nenoonya n'empangisa. Bakusindikira sente kuba Uganda? Nezange. Ne keesi waaka n'atandika era nga nayampa sente. Noyingira omuzigo? Waliwo eyayeekyanga n'addayo. Kisoboka? Yaŋŋamba nze mbikola. Naye yali azikoze yakolanga cash job nga bw'alya neza ssenga. N'amala bwe yamanyi nti nja mulemesa teyaŋŋamba. Teyaŋŋamba. N'asabayo akatabo ke n'addayo ng'akooye embeera. Naye ggwe wali okozeeko mu nkoko ennyogoga. Temukoze mirimu. Nze ne bwe ŋŋamba nti nfunye ebbiri zange ewiiki nzirya ndeka. Tukoze, ffe tukoze. Ate Canada nyangu. Canada. Asajja ayina eddala ono muwulira. Canada ebeeramu yakkiriza ng'ayina kyazzeeko. Asajja ayogera ffe tukoze. Byonna tubikoze. Okutuuka tulaba we tuli. Kyozita muffe tukoze. Yes. Oleetera ddala omuntu okulowooleza ddala nti alina okukola okufiirawo obufiizi. No, si kufiirawo. Kubanga ate bw'onoofa kye kyakuleeta. The moment akajiwa kasamba kakozese. Empapula bw'ozifuna. Yes sebo. Genda kusoma. Nze era omwana bw'ajja between the age of, let me say, 20 to 40. Genda kusomero. Ate 40 bagamba aba bagamba baveeko. Abaana. Bo aboogera ebyo
baveeko gwokimanyi nze kakalaamu nze nsobola okukulirana n'oŋŋamba okusoma nze waliwo yakiŋŋamba sisamwogera kubanga mukwano gwange yaŋŋanza ebyokusoma kati sagana kubiwulira nasomera mu nsi eno nasomera eno olabika wali musiru kuba bye wasoma tebyakola byasoma tebyakola nze Uganda nasoma business administration kati Uganda nina business kakati oba okyagala ki ingasa I'm using that knowledge byakugasa ebitabo byo nze byangasa bitya ate sikugamba nti ndi mu event organizer gwe bogana naji managing asina mu skill yonna yesebo n'abanzija katolaba olwaleero waliwo yankubidde abajja olaba interview eno bajja kumanya bo bajja kwetegeera kakubuuzeko katono aki ngenda kusala ekirimi tugenda kuddayo awo bwe nali nakajja wano olwo omuntu yankubira nga ngamba ye aki wankubirako ko nalinze nga waliwo gundi park yali awo bagita batya Allen Gardens Allen Gardens ngamba okolera nali nkolera ekitongole kye bayita Gaston Crisis Center nga tujjayo eyo wangamba wamazi nengamba nsobola okusanga awo nzijukira makataata onkutegedde lwaki ndi naawe ensi eno bannaye ensi eno ensozi zibagamba ensozi ezitasisinka ate nkugambye omwana gwe mmaze ndowooza emyaka nga 15 mu bulamu simulabangako naye nga mu restaurant yaabwe nalyangawo emmere nga nva ku ssomero namusanze etobiko kyova olaba toyisanga bantu bubi eno ensi nfunda gwe weewuunye weeruzira era waliwo gwenkolera nti omanyi gundi namusanze mu kifo bwe kiti I'm a professional, I'm not supposed to talk people's names bwobanga oli profession toyogeranga manya ojja kunnyumira nnyo kubanga sifunangayo muntu alina ddala nga oh sure no omanyi omuntu ayogeza eddala nga gwe simulabangako layira naye nga soogeza malala that's me yenze muffe tukoze no ali nkubuulira tebakulimba era bano boolaba nga alwanira buno alwanira bino simply because tayagala kukola kyekisooka bw'alaba ng'olina kooteekawo n'alaba akalwane kubanga alaba that is his or her survival. Naye nga gw'olabye ddala Canada is worth it. To be what? Like omuntu okulekawo something everything naga nti kanzije ntuulewo. Kisinziira omanyi eyo gundi ndowooza bw'onooyagala nja kujja njikuwe. Jimpe. Oyagala njikuwa kati obudde oyina? Ye, tokyalina budde. Tugende. Nja kugamba bwe nti. Nze kyali kirooto kyange okutambula. Osegeera? Wabula bano abajja n'atandika okukaaba n'ayogerera Canada obubi. Yamugwako accidental oba yaloota buloosi Kakalaamu yagenze naye n'ayagala akole ki? Agende. Osegeera? Tebaali prepared. Naye omuntu ayakkiriza nti nze obulamu obwange nze sijja kukulimba. Nasooka ne ŋŋaana nze 2002 nali ngenda mwezi 1. Osegeera? Yeah, 2002 nali ngenda mwezi 1. Kati nga nze nga ngenda kusomera Manchester, West Ham. Nga ni goli nayo. Ninayo abantu bange. Kimenjo kigamba. Nali ngenda somera West Ham. February 28th. Nga ne date buli kimu. Nengana nenganze sigenda njagala kubeera ne auntie wange. Uganda. Uganda nengana. Ni bantu for vacation nenkomawo. Ebungereza. 2 weeks nenkomawo. Ni banfunira essomero. Nintandika okusoma. Then ne baganda bange ne babakomyawo kubanga nga bw'omanyi n'ensi abaana boonooneka. Ne babazzaano ne tubeerawo. Ne basomerawo ku Taiba. Bamala ne babazaayo. Ebungereza. Era gye bali. Nze bwe mmala bwe nti HSC ekintu kyanzijira ne ntandika okwagala okugenda. Ng'ekyo kyasobola kusala kuddayo. Nali sikyasobola kubanga emyaka gyali gigenze okunteeka mu mpapula biki biki. Awo ne ntandika okulowooza okwagala okujja e Canada. Not even Canada. By the way, nti nse ne mu nsi ez'okutambula Canada teyaliwo. Abasinga nange nga mwendi.
Nali sigirowoozangako. Canada nze nali ndowooza France nga njagala nnyo France. Era mikwano gyange gisinga gyonna giri France na Belgium. Okuggyako ababiri bo be baamala ofuna empapula ne France kati bali UK. Na America byali byabufuzi nga kyesijagalira bw'okimbuuza oseka. America sijagala. Nenga ziri nzagala. But bwe kyankwata nti bwe nti kati kufuluma. Ngajja yajja. Ajja yajja. Ajja. Era olwasuula peni yange nti ku campus. Nintandika kugoba visa. Gwe yajegobera. Bangobera. Bangobera. Then bwe bangobera nasoka nensaba America. Omwami yansaba sente nnyingi yali ankolerako. Nangamba olabe sente nzikusabye oli ajja kubuza government nsisigulamu ettaka naye nambuuza ekibuuzo nakakyentambulirako kyembuuza bannange. Makibuuzo kyambuuza ettaka oligula ozimbemu ennyumba efaanana eti. Kyo kyannyongera okunzuukusa obwongo ne ŋŋamba kati. Ate ekibuuzo kyekyo. Bangi bagula amataka n'azimbamu katooyi akayumba. So omusajja yambuuza ekibuuzo ekituufu. Oshegeera yambuuza ekiyumba ekyo. Bagamba naye kaba katono kabakako. Anyinza oba si ekilasi gye njagala. Oshegeera. Pulira. Nga si gye njagala. Yesebo. Then mba. Etegeeza gwe ebyokuzimba si byoliko. Nja nzimba. Naye si mala gazimba kati olwalo nga bw'oli wano. Ozimba akayumba bagambe kaliko ekayumba ka KAKALAAMU. Nti KAKALAAMU nti abeere Canada. Ngoka oli musajja muwanvu ng'okasinga obuwanvu. Oyingira, you know. So opportunity bw'ejja ya Canada ku by'okusoma nenteeka nze wateekayo banfupeerawo visa wano ya 10 years. Neŋŋamba ate kati kyekika ŋŋende. Nkyala n'oleka. Nendeka. Essebo. Nenzijja Canada. Tuyiye obulamu. Kazi no oyogeranga utya naye okumukuuma. Nze yali alaali. Abakazi beekuuma bokka ebyo tobiddangamu. Essebo. Tobikolanga. Beekuuma abo. Naawe ne weekuuma wekka ne Katonda n'ajja. Okay. So wamusanga. Ali ku bibye ndi ku byange. Kyatwala bbanga ky'okugenda ku bibye naye nodda ku bibyo. Nze saalwawo kubanga alina ensobi. Omanyi tutuuka ntukola decisions bakulimba abakazi be Uganda si bafu. Si bonna. Kisinziira gye mutambuzaamu ebintu byammwe. Gwe yasooka. Nze nasooka. Okitegeera. Nze nasooka. Era nsonyi agyenenyeza. Okitegeera. So gwe yasooka n'oga akanoonya ebyange. Buli omu akola ebibye. After how many banga awo? Ndowooza zaali 2 years. 2 years. Wekambuwaza ofunye amala ekintu kyotakolanga kukambuwalira omukazi era wakambuwale wabeerawo obuzibu ate tobonyaabonyanga mukazi kyekikolima ekisingayo kyolifuna mu bulamu. Maama w'abaana bo mwagale muwe ekitegeera kubanga abaana nabo baba anti tusobola okwawukana naye kitegeeza nti ate empala neebeerewo. Okitegeera tekirina kubeerawo nampalana. Omwana wo mwagale. Nze newunya ebisajja ebiri eyo oba biba bisajja ebitafa ku baana. Omukazi oba wafuna obuzibu naye ate omwana abiyingiriramu. Help the kid. Newe omusasula bubi. Ate ntya mumine kyemulowooza gwe nti KAKALAAMU tuyinza ofuna obutakkaanya. Tegeeza nti ate mba nkusasudde bubi. Ate wayangu gwe nota. Nze omuntu gwe kati kino kankyogere naawe naali. Kino kankyogere naawe naali. Omuntu gwe njawuka n'obubi ye muntu anzannyira obubi mu business. Muli babi. Batwawula ne bakuziika ali ne banziika wano. Kati gwe wamukubira simu n'omugamba nti maama noonya gy'ogenda oba bikolwa byo byakyuka. Ate naamukubira simu ti nenyonya gy'ogenda ogoba mbwa. Era mutono okugamba kino tufunye obutakkaanya nze ndaba sijja kubisobola. Kwata makubo go nange nkwata hagange. Kati wafuna bwa wano ng'abantu abo yesibu ate kati ekyo nakyo tenakiddamu. Abasajja omuli ebibuuzo omwami byambuza bajja nansi mwagala otomeza.
Ompa bwino. Ompa ebintu ebitambula. So nze kyembagamba temukola mpalana kubanga omukazi mufuna obutakkaanya. Omusanzu otya n'owe Uganda. Abakazi ate ogenda kuddawo olowooza nti bonna bagenda kubeera kyekimu. Buli omu alina ebirungi bye. Kyekyanga bw'obeera ne mukwano gwo kati kankuweeko. Emikwano gino ogiraba. Me I classify. Kakalaamu nnyinza obba nkwagala not because of media. Naye nga nina bye nakulabako. Oli mutuufu. Ebintu obikwata otya. Kakalaamu weeyisa otya ne mu bantu abalala. Sijja kubeera naawe ng'ate bwe twawukana oyogera ku Ivan bubi. Awo nze tuba twawukanye. Nze nga bwe tuli wano bwe twawukana bwe nkoleka. Era oli bwambuuza naye Kakalaamu nkugamba bimugambe toddamu kubinyumya nange. Nze nkubuulira. Obeera straight forward. Kino kitambulireko. People hate me ku byenjogera amazima. Ate nkulaba. Ndi point blank. Nze siri bino. Naye mba nakwagala nkubuulira. Bwe mba sikwagala era nkubuulira. Omukyala. Omuntu yenna. If you want to deal with me, be open. Nze sijja kukweka ate sigeya. Era bw'oba gwobireesa nkugamba biggalire muno tebifuluma. Kwa manyi nange binaakojja bitwala obifulumi. Era bwe mpulira nti eri wonna wakyogera nga ntandika okumanya kati olina kwogera kumugamba kino. Oba ate bwe ndaba nga I feel insecure. Kuta nenteekawo gaapu okanda kulaba n'essimu yo sigikwata. So mukyo obadde otutegeezaako engeri abakazi bawo ne bawukana n'abeeri. Si bakazi bokka. N'abantu bonna. Omuntu yenna mu bulamu. Abantu b'obeera nabo tekyetaaga ate oboogereko bubi. Tekyetaaga ate mubeere mu kwekuuba. Abazungu bano manyi kye batusingako? Akubuulira amazima. Omanyi lwaki nkutunuulira mu maaso oba nentunuulira kamera eyo. Tulina kye tuyita eye contact. Exactly. Anoonya credibility yo. Akunoonya olimu ebituli toliimu. Why do you want to go to America? Kakati bw'oba tontunuulidde gwogenze kutubba kunyakula bugundi necklace z'aba nga gwakumma. Otegeera nti bannayuganda ekirala tetulina mazima eri bannaffe. Otegeera naye ng'ate kyandiba kirungi n'obeera n'amazima eri munno. Tugenda kujja wano tugenda kudda ku show ndowooza nga show weeri oba ogenda bya ne press conference. Yeah, we shall have a press conference on atuuka ddi 4th. Ndowooza nga Ssatu ajja batuuse. Abagenyi baffe bajja batuuse. Era tujja batubategeeza. Tujja genda tubanane ku Pearson Airport, Pearson International Airport. Tujja batubategeeza enteekateeka zonna nga bwe zigenda okubeera. Ne tusuubira okubawa ekintu ekyenjawulo. Mujja kifiiringa. Olaba abalala batandise kifiiringira eyo ebbali. Gokitegeere nti waliwo abakifiiringa. Neffe tuli kimu ne bafanizi baffe. Ate don't be unfilled is fun. Oli fan wa David Lutalo ne Shakira. Mujja tusanyuke, tunyumirwe. Twagala okubawa ekyenjawulo nti olimbadde mujja ne mulaba omuyimbi omu katubaleetedde abayimbi babiri on stage. Babasanyuse. Bakita mwemalegga bakita eggoga tugenda kikuba nti down. Sema kulona amaze myaka emeka ku Canada kuno butategira bigambo ebya Luganda. Abayimbi bwe bavaawo tugenda bakubayo omuziki mpaka kejenge. Tunyumirwe, tugenda kunyumirwa. Sinti buli abeera wano oweerabira olulimi lw'ewaka. Era nga ffe aba Buganda Youth Council awamu n'abaganda ffenna abali Canada we emphasize abaana bamwe bayigiriza olulimi lwammwe. Nga bw'olaba nti Abachina obeera naye mu elevator ng'ayogera Luchina. Kaana katobwe kati koogera Luchina. Naye ffe olw'amaalo ge tuyina twefuula nti tuludde wano.
nawe toyaga kwogera luzungu waliwo omugwe sijja kwogera baali yasanga munne namugamba I'm not a Ugandan but lwe baali bamudeporting yakakasa nti munna Uganda nga bazitunoonyaamu tumuyambe so ebintu ebyo mubireke ffe tuba tumanyi muli bannayuganda omanyi ti munnayuganda tabula twamwatulira kati ate oli nno yakireeta ku mukutu nti oyagamba si munnayuganda kyenva tumusondera ssente kyenva ngenda mu inbox ne mugamba nedda tokyogera linda kuba mala omuyamba yayiga okujja mu bantu yali mwana muwala so Sebo neyanziza akadde kumpadde. Nange neyanziza nnyo. Wano kumpi n'ennyanja Ajax. Kafo kayitirivu nnyo ne gunia bwe njagadde nnyo mbadde sijjanko Ajax gwe gusoose. Sebo we bale tuleetako eno taata. Tufuna kale sebo. Mukulu Remi banye badde akwate ngo tukutte onako olwaleero. Mukulu Achi ndoza tutandika butandisi naawe yatandika butandisi mbadde ntandika naawe mbadde nkunoonya mu buli mbeera wawonyinza okuyita ewatuufu era lazima nemala nekufuna enjogera yennyumidde nnyo sifunako tufunako ki neyaza ngese bakadde kompadde kayise ngale tuyambaliza olina kyagala ogamba abantu nga tugende wasigwe gusemba okubeera nawe mpita abantu bajje batuwagire mu show yaffe ye show yange esoose show yaffe nga Unfield Events tuli beetegefu okubasavinga to the maximum ate ne nebaza bafanzi baffe bonna ba sponsors Unfield ekyabaleetera ebintu bingi ebyenjawulo when you partner with us you become popular. You're winning with us. Okay. Okay. Thank you very much. Mwe banyumedde kwatenga mutulaba onako olwaleero twongera okubajikiza kugenda kuze mwezi 5 mwezi genda kubeera gwa July mwezi ogujja David Utalo agenda kubatenga jjawa ne Shakira David Utalo siwa kwogerera abaddewo for over 10 years ku performinga so agenda kubatenga okubatera performinga oba kuyimbirako ku bannayuganda bawangalya mu North America wano mu Canada tujja kubeera nga tuli blessed na humbled okubatera tubeera nayo nako olwo okuyingira sente meka nja kugamba essaawa zo tickets zaffe ziri on sale. Yes sir. Era gwadduke wa Kyakula Taamu yesibo ticket sojifuna ku $7 table eri ku 10 nenge ebadde yes ne kunviri wateekayo yes okay nenge ebadde ku 12 table abantu mukaaga kati eri ku 10 no tubawadde yesibo tubagabudde Unfield bwebeze ebyo byekola okay omanyi mulimu business yes nakajja kyekikulaga mbu tetuze zino ze ziba zitubeezaawo omanyi njagala kubawa ekyokulabirako bwe wajja wano wajja n'engoyezo wajja n'essente z'ennyumba nti ffe abamu tudda mu komito ne twagala okufiirawo nadda kirimu ffe nnyo bannayuganda noyagala ofiira ku bannayuganda banno kubanga otegese naye omwana waliwo abankubire nti nina $5 ne promota wange omu naŋŋamba Mr. Achi kamba wenza 2 nga tenemugamba no wabadde okola promotion ogwo mukisa gwabwe MTN bwekola nejja negamba wali tubawadde ma t-shirt ne pichipichi omanyi kyetegeeza giving back to the community naffe kyetukoze tuddize bannayuganda baffe era naawe olwaleero n'alaba vidiyo eno gundi eno amangu nkuwadde 10 abasooka tiketi nzibaweeredde ku 55 mbawe namba namba zaffe kwe ziri ku flyers zaffe ngenda kwa abali ku mikutu gya TikTok abali ku Facebook abali ku groups zaffe z'omu community enamba zaffe kwe ziri ate era osobola okunkubira ku 416-936-4215 njiddamu 416-936-4215 eyo nkubira direct noŋŋamba nakulabyeko ku mukutu gwa mwami KAKALAAMU the answer no gamba ticket 10 abasooka okukubira
bafuna ticket ogenda mu David Lutalo ne Shakira mu show gye bayise Melodies of Love ebirungo by'omukwano. Naye ng'omukwano ogulina agupaatika ku balala okujja. Ng'olabye nkuyisiza bubi. So specifically ekigenda okwawula ku eno show endala otuuka oli mupya oli mu kuddiza community olina kukola introduction eri abantu naki kyogenda obaleetera ekyenjawulo kitabaddeyo. That's it? Yeah. Okay. So nja kugamba ekyenjawulo nze mbaddeko abamu be mbadde nkolera okuyambako ku shows zaabwe nga bangi bagamba ate twazze ku miryango ne batusindika ate batuteze ebyuma batukoze kino. Anfield ekuleetedde ekyenjawulo teri nsindikagano ku miryango gyaffe ate buli kyosasulire kye bakusuubiza ku table you'll get it. Tugenda ba production ekyasinze tegeera. Yes sir. Ogenda kwota David Lutalo buliro music system nungi tegeera. Production yaffe nungi nnyo, sound DJ waffe mulungi nnyo, DJ Evoz n'okola ebintu ebitakwatagana ate era mulimu ebitabulamu but ngera abatandika but we promise to deliver. Otegera. We promise to deliver. Yes, sir. DJ Evoz mwali mu byuma, selector Timo n'abalala bagenda kubeeramu nenga sound engineer waffe gwe tulina mulungi tumwesiga wano mu Canada ndowooza akati akawanisa. So tosuubira nti David Lutalo ogenda muleeta ku babita ebiyenje ebikaaba ebizindalo no. Tulina ekintu ekirungi. We call you fans, our loved fans. Mujje mutwegatteko tusanyuke mutuwagire nga bwe muwagidde abalala naffe tusaba mutuwagire tusabye mutuwagire. Okay, neyanza nnyo neyanzege onkwatako mu bugalo mukama akunkuumire. Bagiyita power handshake ojulia. Njiwulira. Tujja kuddamu tukwatagane nga ku press conference oba olunaku lw'abaana ababatuuse tujja kufunayo kakaddaako. So kwata tuwayawayamuko ne David Lutalo tulabe ekintu ekigezaako kwata kitambula mpola. Mbebaza gye twatandikidde. Video eno yandibaamu parts 2. Kidamu yandibaamu parts 2. Mwemu ku 2 oba okubeera ng'eri emu kinaasinziira. So onaaba ogirabye nga ya parts 2 that's good. Onaaba ogirabye nga ya part emu that's good. Ekyo nakyo kijja kuba kikola. Naye ng'omukutu baguyita Answer Channel. Nkwebaza muganda waffe atugobera ebbanga lyonna n'akyatugoberera n'ayagala otwegattako n'atugoberera obugoberezi nga tosubscribinga nga kijja kuba kikola amakulu ng'obeera ku part of the community kubanga mu lusaagiriza ebiseera ebimu tubadde twogedde ebimu ewamu ne tusaagirira neera ne mu lusaagiriza ofuniramu information gye weetaaga kyekisinga obukulu. Nze omuntu ebimu ku bintu ebinsanyusa ennyo nga tudde n'abantu nti mu mboozi zaabwe zibasharinga ate nziyigiramu nnyo ntula n'omuntu naye nga bwenjega ekyo ekintu nkimanyi sinze nzekka kirina bantu bangi nnyo abakirina nga bayigira mu stories z'abantu abalala ekintu kye yandibadde akola mu bukyamu oba mu butuufu n'akibeera ng'akiyigirako mu ngeri emu oba endala. So mpita abo mwenna abagezaako okukwata beegatta ku mukutu guno subscribinganga nti bwe obanga ezze esokukwata ate kuyitako mpolampola. Nze Kakalamu the answer, Remy ali ku kamera era abadde ku kamera. Tukwebaza nnyo ssebo salute akumata kumira mpeera. The Answer Channel, a solution to every situation.